Oye, webale nnyo. Anti ekinjagaza aba Rose Form. Bw'ogula omufaliso osasula abamaze gutuusa. Ate ne bakukuleetera. Mami! Wanje Kingi! King! Thank you. You're always from Gobangabia. I'm going to have him going to water. I'm going to go to Jacob. No, see, go. One. Gwakwini wange agenda kunzalira mwana mulenzi. Nange house girl bagamba batusula ko high density. Tukola bulungi emirimu. High density mama. Ono katwala ogugwe gosana kufuna fit sleep guli ogwaba kungu. Otegeera ne wabakira ddala bulungi jo. Nange mbanpolo city filis. Fit sleep. Oh, fit sleep. Mpuliriza. Mama, kuno mufaliso ndese kwa kwini wange kunzalira mwana mulenzi. Wamahani. Twala yo mufaliso. Goli wa fit sleep, goli wa Dulax. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Atenda abasajja bannanga abasajja obutewumuzaako. Oyina abakazi waka, olina omukazi nganze, olina ekijujjulu nganze, mazima ddala. Kati mbunzo obutayagala kwoza bintu kinzijjako okubeera omukazi. Ye nanga agamba mbu omwana tumulekera nnyo emirimu. Ekyo ne kikwagaza omukazi omulala, omukozi. Imagine omukozi eyajja obuzi okole waka. N'oleka mukazi wonzenze na mbu kubanga oli. Bw'oba omanyi nti oli oyagala mukazi wa kabina, lwaki si gwe wateekera ddala mu makaago? Mwana wange. Kubanga neewuunya batuusa ku bbanga ly'obadde wano wajja wenna ofaanana otya. Batuusa wajja oli mwana muto. Kati mbadde nkutandisa okulanga otandisa okubaamu amagezi okuze. Naye ate okwata omwana wange omutunde olwa ssente miliyoni 10 mulimu omugaso. Kuba byonna kwine eyabiŋŋambye. Oyinza okuba kuwatunda omwana y'ensonga lwaki nange nkwesibyeko batuusa bakuteekeyo. Kasita oleeta omwana nga buli kimu kiwedde. Batuusa yogera omwana wange gyali era mukuleke poliisi njagala emutulugunya oba emugyamu njala oba emuggyako kagere kamu oba emusalako kabina kasita aleeta omwana wange nga nkimaze sirina kye neetaaga kirala. Bakyala bannange naye ate naffe erudda tuli basobya nnyo tukuba twesiga nnyo abakozi. Akakabina kajja kuggwako n'obutama bukwengere ng'ennyanya obugulu bukusondoke obutama bukuwujjuke. Ate oba nalibadde muyimbi kuba engeri gyendi creative soka amazima gayente manya ebisenga bino biwulira naye biito osala ebigambo ate Katonda nakuwa amagezi ng'obikyusakyusa nina engeri gye nabuzaawo njagala ono leka yeekomyewo aŋŋambe kyaŋŋamba ye nga tajja oba naye bamusibiddeyo yesinga naye bamusibirayo gw'omuzadde omwana lwaki olaga ajjalira omwana lwaki balekera nnyo abaana abakozi naye bamusibe buli kimu ne tukibalekera ate naba nabizibu byenawo mwana wange mama Mazinga neba kuki mukwano neba kuki omuleseyo bamuyingiza munda njagala mwana akuwa omwana kubanga tewali muntu yenna bwe waŋŋambye gambye byonna nentunuulira omunaku wano ye munaku kubanga mulimu ssente zikwemaza miliyoni 10 ziyinza okutta omwana w'omuntu. Mazima ddala miliyoni 10 nezikuweesayo omwana wa munno. Miliyoni 10 zokka bwe ziti. Ate singa yali ayagala ssente yaligambye nti kangendeko ewa Aunt Queen kangendeko ne wa Mazinga oba obusente twali twekuŋŋaanyiza naye omwana omanyi abantu abo batazaalanga kabo bazibu nnyo bazibu nnyo. Simanyi kiddako abeereyo ate singa kibadde kisoboka waali bagambye ne batamuwa mmere ebyo batwalanga abakozi abasibe ne babasiba ne babawa emmere. Ogwo musango gwa nagomola yasse muntu yabuzizaawo muntu
bamusiba nga tebamuwana mmere naye teyamuse anti kati tetumanyi omanyi bebe abamuwadde ssente gye bagenza omukola gwemanyi nti oba baagala saddaaka gwe tewawulira nga bano abawamba abantu ne babatta ate ng'omuntu amaze oteekamu ssente atugambe nti omwana namuwa muntu ono ye yampa ssente nze nno si mu bubi naawe wennyini lwakuba nti bwe bamutadde twali omwongeddeyo oyo omwana tumutwala ekitalya bali tebasaaga okitegeera Tata Mazinga mwali taliimu afulumye oba agenze wasimanye naye ng'afulumye awese bwati naye atalazeewa mama Mazinga nze nkugambe nti oli muntu mukulu nze mbadde wano n'afuluma n'agenda nze infact mbadde mmanyi munnange muli eyo mwenna nti munnange omwoyo gumulumidde omusika ate munnange naye atera yandibadde kati ate akuttewa nze simanyi maama omwoyo gw'omusika akuttewa n'akutte akutteeyo kati nkole ntya kuba kati ate nabyo binnene oyo muveeko oyo talina buzibu songa yono batusa gwe obadde okimanyi nti ng'oggyeko ekyokubuzaawo omwana batusa abadde atandise okuliira mu suwaani yaffe obadde okimanyi nti oli olumala okulya mbwe bati najja eno najja n'eri batusa ate okimanyi nti naye bibadde bimuweddembe nga bimusanyusa ndowooza naye wamulaba engeri wano gye yajja anko naye mukazi wattu naawe nno wakula bubi kale ate batuse yakula obulungi omwana amututte ku kika kye gwe tomanyi batusa bye yaŋŋamba. You just don't have any idea of what Bata told me. Bata said you're ugly. Bata said you're a witchcraft. You witch. You idiot. An old woman like you. Being useless, careless, to the extent of stealing your kid from your home. And you call yourself a wife. You call yourself a woman. And you call yourself beautiful. You say you know, how dare you call me that I am disorganized? I don't have a figure. Oh, fine. Okay, I might be not having a figure, but when I have first. Anyway, ebyo si bigambo byange. Ebyo batusabye nkugambe byonna. Ye yabingamba. Naye engeri gy'otamanyi Luzungu, nkwata bulungi mbikunnyonnyole nkuvuunulire. Mukazi munna. Ebyo batusabye yaŋŋamba. Mukazi munna. Naye byokya. Mukazi munna. Nga bw'obibulidde bwe mbikugambye. Sitegeddemu yadde n'ekimu. Mukazi munnange. Nyinyonnyola. Anyway, that is it. I wanted that. We shall continue from there. What do you say, Wameka? Mukomera. Bakola byabwe ubanga ekufuru weziri ogigeze jyo kusiba weri onabanga mubaza mwana yabuze narwaki temusiba kiti abantu bakulu bagala ni ababasi Mama Mazinga nzembuza abantu abasajja bwaleze bawembule bebano busimanyi VCCU baji abasajja nga bakabuwala abatalina gwe bamanyi kutuuka nga tebabuuziza nti onani obaki ne bakuba kutekwa bantemye gwala basindiseri nguderi wagenzo bagamba nti nze tata Mazinga nga nkyafaananika gaba ninyidde wansi nze bankubye n'oluyi bankubye ne bangamba gwe batusa biki ne bagamba sinze batusa na omusajja nansikasika paka wali ne mugamba sinze batusa batusa wo nga bagala kunsiba nga balowooza nze batusa kakati olwo omwana w'abandi olowooza yabadde ku kyoyo
olaba bagudde kufa abatalinaako kye bamanyi weewuunye okuba nti batuukidde ku ggwe nga ggwe gwe babadde beetaaga kati ye batuuse ali ku ki nze nno ne bamutulugunya tewali buzibu kubanga ye yabuzizaawo omwana naye kati nze gwe baakubye oluye nze bankubidde kyoluye ne bankupa engwala n'entuula ne wansi okimanyi nti omusajja yankutte muno nansindika wansi nakubyewuwa omwana yaliwa omwana wa aliwa aliwa jali simanyi kuno kwe kwana Tata Mazinga hapana tata Mazinga tata Mazinga yeko atumwana ziriwa batusajja kisasulira we yavuddawo n'alyoka nninnya muno n'olubirizi nakati lunnuma naye n'obuuza nti gwe omutima wagujjewo okuleeta abasajja abo obaleetera banno omwana w'abandi kaakati aliwo leka nawe wateto kisusi ono gwa blaming akozeeki kyayakoze kyekisinga omusajja yenna kye yalikoze okuleeta poliisi banoonyereze ku mwana kati oli mukulumirirwa nnyo batisa omwana wo wamuvuddeko kwini tonkwata bubi sigamba nti wamanze sigamba nti omwana namuvuddeko naye ate mbadde nsinziira ku kyabaddewo nti olaba bagudde ku ggwe ekiyiifuyiifu nga tebannamanya nabatuusa yaani ne balyoka bagwa ku nze ng'ate nange balinga gwe bafudde batuusa ne bambuuza n'okumbuuza nti omwana aluwa batuusa ye ali ku ki ye nnyini gwe banoonye nti gwe tutwala ye yabuza omwana kyosiga kyokungula batisa bwatyo bwali mu kukungula bye yeeyagaliza naye weetaddeko okwo mu kifaananyi nti singa babadde bakutte ggwe nga gw'oli mu ngalo ttaano z'abasajja abo nze ndi mubbi nze mbuzaawo baana b'abantu nze sibuzaawo baana b'abantu nze sikulimba nze gwe omutima omubi sinnagutuukako